Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo oli ku Yugi Updates TV osinziza okuba ng'otuwuliriza. Kaakati ensonga zino lwaki gavumenti ya Mumyori Kaguta Museveni esattira. Ye ne kyobadde tomanyi, tukoze analytics mu ggwanga lyattu Uganda. Obadde tokimanyi oba okyagala oba tokyagala, Uganda ekomekerezeddwa ng'efugibwa abafuzi babiri. Gye buvuddeko emabega tuba tetumanyi kituufu baani abafuga eggwanga. Eggwanga lifugibwa mbiwayi bya mirundi esatu. Ngina kuba nga mbikumenyera. Naye ekinyusi we kiri nti baali tebasuubira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda bateeka ku bunkenke. Njagala nkutegeeze nti gavumenti yaffe eya Mumyori Kaguta Museveni esaasaanyizza obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okusobola okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu ettutumu, okumuggyako abantu, okumuggyako okwagalwa. Buli avuddeyo mu maaso ga Museveni n'amugamba ebigambo bino wammanga nti ye yeewulira asobola okufunza Robert Kyagulanyi Ssentamu, amuwuliriza n'amuwa amatu era n'amuwa ne ssente enkalu. Naye mu abo bonna teri yali asobodde wadde kkoota ey'okusobola okulaba ng'aggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu ettutumu oba ng'amusirisa. Kati gwe gwani ayinza okuva eyo mu kasonda n'ogamba nti gwe weewulira osobola okuba nga oggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu credit? Bangi mbawulira ku social media muvuddeyo ne muteekinga sayidi yammwe, muvuma, mumazeemu abantu essuubi. Naye ne wonooyogera ku social media bangi aboogedde nga woobadde, bangi aboogedde by'oyogedde. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu asigadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bangi bakozesezza past za Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nga bamufunza bamunafuya, naye tekikoze. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo, gwe nalina mpuliriza ali ku Yugi Updates TV. Ffenna tukimanyi buli muntu aliko ebyayita bye, abeerako n'ebyayita. Era njagala okutegeeza, toleeteranga omuntu okufunza okulowoozesa okulowooza nti nno ebyayita byo bisobola okusalirawo amagenda go. Ebyayita byo tebisobola kusalirawo future yo. Ate kino njagala nkikutegeeze, w'oba toyina bintu by'okoze mabega, w'oba toyina bintu by'okoze mu past bikuleetera kaseera kakwejjukanyaamu, kitegeeza oba toyina lugero lulungi, oba tojja kubeera na lugero lulungi lw'ojja okunyumya mu maaso oba lw'ojja okutambuza mu maaso. Kati ekiyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne saaza kakati, ebimuleetedde ettutumu ne kaakati bye byayita bye. Buli muntu abimanyi era ge maanyi gasinzirirako okuba ng'alina ettutumu, okuba ng'agenda mu maaso n'okuba nga afuga eggwanga. Ekyo tujja kiteeka wabbali. Besides byonna ebiriwo, ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Enfunde ebbiri Robert Kyagulanyi Ssentamu zaze yeesimbawo, mbu azaali akalulu. Kitegeeza ensagi yinako ekitundu, era tuba tulankinga abakulembeze, ali omu ku bakulembeze b'eggwanga lino Uganda. Kikirize obagaana. Masekati muvuyo, mu violence, mu intimidation gy'ayiseemu, gye bamuyisizaamu, omukangakanga, tebimulekedde bunafu mu ye, asigadde agenda mu maaso. Kaakati kino njagala nkikutegeeze gwa mpuliriza. Omusajja ono tekyegaanika ayiriddewo eggwanga omubiri. Naye obadde okimanyi, nze sirabanga musajja yeewaayo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byonna by'akola. Mmwe ne bannayuganda bye mulowooza nti nno ali mu buzannyo bwe. Okimanyi bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu asobola okufiirwa buli kimu ky'alina, kyakoleredde emyaka n'emyaka. Teyayingira mu byobufuzi nti muwaavu, nti anoonyayo ssente, olwo ssente ze yali azina. Asobola okufiirwa ssaawa zino famire ye n'ebyobugagga bye byonna byonna, kuba gavumenti erina ekisoboka kyonna okola buli kimu kyeyagala. Ekyo njagala nkikutegeeze. Kimu n'akifiirwa, gw'olowooza ki ekirobera Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu maka ge n'atuula n'asirika?
ani opposition leader w'ettutumu gwe muyinza okuddamu okufuna? Abaganda muganye okusapootinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye kaalivaawo temuddamu funa muntu wa ttutumu nga ye. Mubadde mufunye chance, Mukama azzeemu n'abawo obukulembeze mu mikono gyammwe, mudde mutwale eggwanga. Teri ggwanga Uganda ddi we lyali lyeyagaddeko, teri we lyali lyeyagaddeko ng'Obuganda nga bwe bufuga. Ekyo kikkirize obagaana, kubanga kuva dda concepts zonna ezitambuza Obuganda, Obwakabaka bwa Buganda, zirajja zitambuza obukulembeze n'Abazungu baali beegomba, era nga buli muntu abweyagaliramu. Mmwe abatwala nti nno Buganda it's a tribe, nga muleeta tribalism. Buganda si tribe, Uganda is a nation. Ekigambo Buganda kitegeeza Obuganda, kitegeeza ebintu by'okutte ebyenjawulo ewamu n'obigatta wamu n'ofuna ekiganda ky'abantu bwe bayita Obuganda. Ekyo njagala nkikutegeeze. Era bwe Bwakabaka obusinga bwe twandirankinze mu Uganda, mu nsi yonna obusinga okubeera organized. So mu bukulembeze bw'ebiseera ebyo walabanga eggwanga litambula bulungi, kubanga lyayunitinganga abantu okuva mu nsonda ez'enjawulo ne babeera kimu, babasembeza tebabagoba. Buli yaleetanga enkulaakulana baajaniriza. Mmwe ensonga lwaki muli omukaayanira nti Obuganda bukulaakulanye nnyo, mulowooza mwe mukulaakulanya kuva ddanga enkulaakulana ya Buganda ye yeeyaniriza abantu, mmwe ne mulowooza nti nne ewammwe wabi. Kati kambabuulire, ne bakwata Buganda ne bagijja mu Kampala, Buganda ne bagisenza ewantu walala, era ejja kukulaakulana, era mwegomba ekitundu ekyo. Kino example kitwale nga kujja Uganda n'ogitwala e Bungereza n'ogireeta eno mu Uganda, era bannayuganda mujja kwegomba okuva mu Bungereza mujje mu Uganda. Oba example eyo gifunye bulungi? Nagambye doli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza. Kakati bino byonna ebize bibaawo, ke kaseera y'ensonga lwaki olaba ne gavumenti ez'ewabweru, foreign countries ezirina ku maanyi zivuddeyo n'eddoboozi lyabwe okusobola okukangavula ku gavumenti ya Uganda, saako n'okubateeka ku orders okukola bino ebisoboka. Nga we nkuwadde amawulire agawedde nti tusuubira ssaawa yonna America okuba nga yenyigira mu bya Uganda, Germany, UK. Ssaawa yonna tugawulira eddoboozi okuva mu mawanga ago, okusinziira Kazito, ab'obuyinza balomeka abasinzira mu mawanga ago okuteeka akazito ku gavumenti ezo nti bino babiraba bigenda mu maaso naye basirise. Era ng'abakulu bano balommakers okuva mu mawanga ag'ebweru bagamba only to a sanction Ugandan government is not enough. Wateeke kubeerawo ekikolebwa mu ngeri yonna, all tools ezisobola okukozesebwa okukangavula mu Yoweri Kaguta Museveni zikozesebwe, era nga bagamba America erina obusobozi obwo. Akazito ke bataddewo katadde gavumenti ku bunkenke, whereby ne gavumenti nevaayo n'etandika okuba nga nabo beekaniikirira ng'omukadde eyeegolola gy'oba nti anaawanvuwa, nti naffe omunateekako sanctions tugenda teeka ku ggwanga lya America sanctions. Tewali agomampaati ageewanisa omukadde ng'anaawanvuwa oba ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa, tebalina kye basobola kukola, era akazito baba bakattuuzaako basobola okattuuzaako. Waliwo ebikola gavumenti byekola ng'erowooza nti no yeeyese kiwalinga, naye nga ekyabira bannansi baabwe kabiga, kubanga gavumenti ezisobola okulaba nga bannayuganda bafuuse violent eri emawanga gaabwe, beekalakaasa ku makubo, ne basalawo okumma visa bannayuganda bonna. Bannayuganda balina emirimu gyabwe gye bakolera eyo, era enkulaakulana eri mu Uganda teva wano yokka, abula eva ne mawanga amalala. Ekyo njagala nkikutegeeze, kubanga nkimanyi ogenda kujja mu comment section oteekeko comment gy'oyagala etazimba bannayuganda, naye sooka weefumintirize gw'ova oba oli ku kyeyo wawo dda. Okyasobola okujja mu ggwanga lyo n'ogamba nti no kati omwezi ngenda kukola akadde kamu $80,000 zikumala ng'olina famire, kiki ogenda okukola? Njagala otunula ebyenjigiriza, njagala otunula ebyobusuubuzi, omusolo oguli mu ggwanga
njagala otunula ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye gulowooza oyinza tandikirawa okubonaabona okutonotono munnange oyinza okuba waliyo abali waggulu nga tebamanyi na bbeeyi ya sukaali mu nsi be bakozesa ssente z'omuwi w'omusolo naye njagala nkutegeeze oba mwagala oba temwagala eggwanga lituuse lyetaaga kutaasibwa n'abakulembeze bangi bakimanyi abali mu gavumenti ya Museveni nti eggwanga lino lyetaaga kutaasibwa ensobi bazikola baziraba ne bo balowooza mu bakola just temporary decisions temanyi nti no bakola temporary problem eri bannansi b'eggwanga eri emijiji emito bagisigira ekintu kye batajja sobola kumalako nakyo zinamwongeddeyo chance eyaki anti yanyize pesa erya struggle yennyini liriwa lyanyiza liriwa anti kati waali yafugawo nga jjajja bwe yanyiga pesa mu 8 nga waali yafugawo kati gwe Bobi Wine omanyi waafuga waali gwomanyi gyali anti kyekyo kati yeyo firimu yennyini eyo bulijjo onoonya firimu eriruddawa yeyo yennyini era owekitiibwa Kyagulanyi njagala okumwebaza agenda asajja kula mu byobufuzi kweri epeesa lyenyize era njagala okumutegeeza bw'abanga kyalimu kyeki kituufu kyennyini ajja teekawo change anti labayo kasiroba nga toli kulada ya jjajja nga wooli tamanyiwo akunoonya bunoonya najja n'amenya n'enzigi ewaka amaka n'agafuukuula bw'ati kitegeeza waali Kyagulanyi waali Museveni tamanyiwo just like General Museveni bwe yali mu Luweero Triangle naye nga tusobola mujjayo Bobi Wine bagenda mu